Abalungi abatulaba tubaniriza. Mwasibye mutya bassebo ne bannyabo nate kansuubira nange muli bulungi. Atali bulungi tukusabira obeere bulungi. Ate gwe nawe ali obulungi twebaza Mukama ku lw'ekyo. Obudde buno of course tugenda mu festive season. Ebiseera biri eby'okujjuka. Omwezi gw'okujjuka. Tubaga mu shopping bulungi mukebere dates ezintu yemugula kubanga ebisinga obungi beera expired mu kaseera kano lwe mwatunda ku mazaawo mwaka guggwako. Tubaniriza ene program emanyiddwa nga live programs ne coach Aisha Mulungi. Basi ne banyebo nate nga bulijjo omulangira kale mage gange. Akati no tugakwa twogera ku nsonga eziri so crucial. Ensonga gy'olaba bwoti n'ogibuusa amaaso. Oyita ku muntu bwoti n'otamanya kikyali oba kikyawulira mu bulamu bwe n'otamanya kikyayitamu omusajja wamu n'omukazi. Olaba basajja kweyogeza abakazi kwesesa n'atomanyi lwaki aseka lwaki yogeza ebintu bwe bityo. Wabeerawo ensonga ogwenjogerako ng'ate mufumbo obanga mumanyi mukimanyi nti mufumbo era mulaba nebba mulaba ne mukazi we bayingira ne bafuluma naye ng'ate muganda wange atuuliriza bw'obikudde bitugenda okuba ntubikula kati ojja kwewunya ensi eno. Bassebo ne bannyabo agakuba ng'abitubuulira ebyo byonna okutubuulira ensonga lwaki wawaasa oba wafumbirwa oyo n'osangayo ebizibu n'otasanyuka sinze wabula omukugu gwenne mu studios gwe nnina of course amanyiddwa nga life coach psychologist kubanga yasoma bino ebintu abingira mu bwongo asobola okutegeera gundi gwe yagala kwetta n'akutaasa asobola gundi gwe akukyawa muntu n'akutaasa n'atokola ekyo n'akigaana kubanga abimanyi asoma embeera z'abantu. Ate era muntu wa byansimbi financial advisor muwa amagezi mu byensimbi asobera nga tokola nsobi kuba nti odiringira mu ssente nga tomwebuuzizzaako ojja kutomera ojja kola era wejjusa oluvannyuma tokikola ekyo. Oyinza okuba olina gw'obanja abanja si ssente miliyoni 10 nedda miliyoni 10 kugenda waggulu we batyo. Ate ekiramu naffe atuuliriza mutabaganya. Omutabaganya nzo mumanyi bulungi nnyo nnyini ddala. Mediator oyinza okuba oli ekoni akuginyisizza simanyi oluguje muyite asobola okuba nga abatabaganya bulungi nnyo. Oyinza okuba olina ettaka lyo oyinza okuba tabaganya bulungi nnyo muleme kwetema ate muleme kwetta. Bassebo ne bannyabo nate muzadde ate era ng'era mukyala mukulembeze omukyala Aisha Mulungi nsasa okulabako nate gyebale webale kunyuma. Amen. I like the dress. Thank you. It's really great. It's really good. Amen. Wow. Wow. Katwebazo ina eyalukugulira. Leo naregulira. Waregulira? Ochati batwa kwegulira bintu munange. Wowe teka mu ssente. Pozo agamba nti ono investingamu. Nakuba mu ssente. Okay. Uyo otya? Ndibulungi. Gyebali. Kale. Abantu bengedde okwagala naddala abaami simanyi abaami bakwagala ku YouTube ne TikTok. Mwebale nnyo abangoberera kansubire mukwata bye twogera tonyumirwa bunyumirwa Aisha naye jjamu ekyokuyiga kijja kuyambako ntendeka bulamu. Nange ebikyala sebo bimpagira eyo nkulaba nti ekyekyo olya bwonyo gikume n'abakyala mwebale kwagira mulangira ono abakoze bulungi naye muwulire. Yes, ekyo kikulu nnyo ekyo. Tobaze na basharinga ne bakomentinga ne bongerayo ebintu bino bane mwebale nnyo ne mulikinga. Yes, twandikirewo kubanga tulaba abakyala n'abaami ogana osanga omukyala ng'ebyaddala agamba nafumbirwa abeesiimisa naye nga wakuza oli ebbali muganda wange agatuli ku muliro era ensonga eva ku kyeno okuba nti omukyala tumulaba nti alinga omusanyufu yafumbirwa naye ng'alinga ataafumbirwa. Omukyala oba omwami ng'afumbiddwa obufumbo ne butaba bulungi tuddirayo ddala eno ku nsonga lwaki yafumbirwa kyo kyennyini lwaki yafumbirwa oyo oba lwaki yawasa oyo. Ensonga nnyingi ezituleetera ebintu ebyo era mwenna abali eyo mupenga attention ku ngeri gy'obuulira bw'olaba ne bw'oli. Omuntu agenda ensonga esooka n'alwawo nga tafumbiddwa n'alwawo ku lujja tukira lujja n'alwawo ng'akyali kino abajja abagoba abajja atabaagala abajja sibe bo alina mutuukirivu n'atuuka ekiseera n'agamba kati ndi ready kati ajje ajje yajja
nga akooye okubeera yekka. N'afumbirwa for companionship, n'afumbirwa for omuntu alina okubeerawo. Kati olina okumanya ensonga lwaki ofumbirwa. Ze ensonga ezo ze zijja ovviirako oba obufumbo obujja kubeera bulungi oba si bulungi. Kati eyo ensonga y'okulwawo ekozesa decision eri gy'otagenderedde nnyo. Because oludde ku lujja akutegula inajje. Abalwawo ennyo abo nga tebabadde mu dating teba involvinze. Afumbirwa ayinza okulabibwa leero wiiki eddako ne bakyala eddako ne banjula eddako ne beewasa. Obufumbo obwo bulemala nnyo kubanga ebibuuzo bya dating ate obibuuliza mu bufumbo. Frustration netandika. Okuwuliriza owuliriza ate already oli eri olinga bano abatikira abaana ba top class. Songa eyo nno si ntuufu. Omwana akeera ku matana nga nze namaze degree. Bamutikidde. Bantadde enkofiira ng'eyo era kyekibaddewo from December ng'atandika kutikira top class bali eyo kati banoonya mirimu. Okuyingira pi wano kagamba nedda kubanga tulikyogerako okawadde ekisembayo kati ekyo ekyokuba nti teweewadde budde oli ku rush kikuleetera akabenje mu bufumbo bwo. Ekirala societal pressure. Akazito bannanga b'eŋŋanda n'ab'emikwano n'abantu gye tuwangaalira. Nfunye omulimu nga siri mufumbo. Dakiika 2 manager bw'akyuka sikyayagala atali mufumbo awo n'ogamba naali awo omulimu nkyagwagala mpasaayo buwasa ne basibya nnyongo osula wammwe osiiba wammwe naye nga tuli bafumbo on paper. Waliwo society bwekuteekako embeera. Kale zaalayo obuzaazi nolanga okuzaalayo si kyekikulu nga naalifumbiddwa lwaki nzaala nga sifumbiddwa. Kati society neekutikka nga ye naaliwo okwagala kukula okwagala kumanyirigana mubigambo ebyo abakazi babibagamba. Society bambi mukakanyemu ku muliro obutabanguko mu maka bungi kubanga oli ne kyeyafumbirwa teyakitegeera ye mwennyini teyeetegeerera. N'agamba munaye ne senga yaŋŋambye munange ne mama yaŋŋambye ne munaye ne ku mulimu baganda bange baŋŋamba yeggwe teryakulaba oli mubi nnyo tuuka ku ekyo yeggwe waddiba like ne bakozesa ebigambo ebiyinza okupushinga omuntu atali grounded okuyingira ekintu kyatali ready to have. Ne kankubuuza ekibuuzo by the way awe nnyini yawe baga nti abakyala laavu yammwe mbwekula mpola mpola nga kiboogera ekyo lwaki bakyogera bwekyo kiri bakyala ki anti abawala bebasindikiza okufumbirwa nga oba okyogerako bagamba laavu ejja kula ng'olina omusajja. Kati ova olaba ekuze neefuukiramu okubeera n'abaana abatali baamu. Otegeeza ki? Okukula kwa laavu kuno love is a feeling. Bw'owulira ng'olina omuntu oyo laavu y'omukyala ejja kula singa agwa mu mikono gy'omusajja agenda ogifukirira. Laavu bagifukirira? Laavu kimuli naki? N'amazzi. Mazzi ki this time around? Ebigambo, presence yo, Money? Okusiimibwa, akasente, okutambula, okutunulibwa mu maaso n'oga Aisha Jju. Ekyo. Yeggwe nga buli lunaku omukakasa nti nkyakwagala. Ngenda kukuwasa. Aba yakuwasa. Okay. Laavu ekula. Laavu esobola okugejja. Mubaamu akaweke. Ng'ogenda ofumbirwa omusajja oba omukyalo oyo muwasa mubaamu empeke y'okwagala. Kati ono ebirungo byajja nabyo bye bigikuza bye bigikonya oba bye bigitta. Wakusanga nga already laavu bagikasuse ku lusozi olutali lugimu nanyini waayo taso agifukirira ali awo muyabayaba. Nze nsamba gereze z'owulira ensonga twadde yakubiri ensonga eyokusatu society ekwagaza oyo. Ensonga eyokusatu kwe kubeera nga oyagala nnyo ebyobwereere. Oyagala nnyo ebyobwereere otya? Anti omukyala asobola okubeera awo n'agamba wenfunayo omusajja omugagga ajja kunkyusiza obulamu. Nga yagala kukyusa bulamu? Kati omusajja omugagga n'ajja n'agamba namufunye oba mumpi oba muddugavu nga tasayagalangako baddugavu naye kati ssente ebisse byonna. Kati n'oyingira mu bufumbo bw'omugagga nga si gwe oyagala naye oyagala ssente ze ate n'okimulaga nti oyagala ssente ze kati gy'emiggo lyejjoogo lye twayogerako kuba buli mugagga amanyi omukazi yenna amwagalako ki ssente. Naye kati ono gwavudde naye gwatobye naye n'azimuwanako n'azimuddiza naye ateekamu ebirungo naye Aisha mulala.
anjagala ngwanze ba Aisha takkiriza sente zange Aisha yakola kati nateekawo ensonga lwaki alina atokwagala ennyo naye nagawe mwabuyi sente nadda nno bamu aweereza kakadde ku simu ne wezza akimanyi akuvugira ku nsimbi kubanga kyekyakuleeta mu bufumbo obwo kyekyakuleeta kati ovola bankubiriza nnyo abantu okubeera mufumbirwe ng'olinawo ekintu nga you're not desperate yeekubisizza abaana embo you're desperate oli awo yaggayaga afumbiddwa jjajjawe lwa ssente ate n'afunayo eno kakalema akanatuukiza bayagala ebirala kati n'olabanga ono jjajja agenda kubona emiggo ate ne kali akaana beegatte n'ono babbe jjajja kati kwegambye kiri mu bufumbo nalwaki butabanguka is because abantu ndowooza tebanaba kuwuliriza nnyo programs zino naye abanaaziwuliriza tebajja kukola nsobi zino olw'ensonga tofumbirwa under desperacy tofumbirwa kukuyamba fumbirwa kubanga oyagala omuntu gw'ofumbiddwa omwagala omuwulira bw'omulaba bw'oti osanyuka naye waliwo oli yeebaka n'omuntu ng'azibirizza n'agamba ku bubi bwa kalema ndi wano lwa nnaku ojja kuvaayo andi waliwo babagamba nti no love making muntu azibiriza anti azibiriza gano amaaso n'alabisa munda naye waliwo azibiriza yenna n'aggalawo nga azibiriza mu kabyo akubise piro kati obufumbo ne bwanga butabukatabuka bannange obufumbo bulungi naye bwe mu bulungi mukole ground work mutereeze ennimiro gye bayita obufumbo so that bwe mutuuka ofukirira ne bwofukirira ebintu ebiri mu nsiko tebijja mmera kati omukwano gwe ogufukirira naye ate oli yajja kunona ssente yagamba ne bw'anaagufukirira ayongere ku ssente yagala mane paka naye nakuwa n'agamba nvujjiriza nnyo nkooye tanjagala kanfuna njagala ne bwali bamuki ne bwali bamuki kati awo ddayo mu reality kati tulina okufumbirwa nga tuli real ng'oli ready oli present ng'ate you're willing to be married lwaki wafumbirwa oyo lwaki wayagala oyo bawalaki wawasa oyo ketuliko ensonga endala nno efosinga abantu okufumbirwa oyo abantu balimba lie yes batya omusajja asobola okujja n'akuwa script ye yonna n'ogamba kati ono kalemajju kasa ayogedde ku kino yoyo yennyini manifesto nagiwa naye ng'alimba akolera prep n'agamba oyo omuwala oyo nja mmuwasa muttira obulamu ekiki nga azze n'ekigendererwa ekyo yesebo olutuuka anti nakwana n'aba patient n'ateekawo byonna n'akola byonna nga birina okuba naye ng'akulimba ng'afa ki kuttira bulamu olwo nga olina kyewamukola alina kyeyesasuza kiki wali oddeko ku muntu gwe bayita narcissist narcissist kiva mu kigambo nazzi nazism ova eri mu Germany Bavaria Germany omuntu talina teyeetaaga kuba nakyo omukoze just n'okubanga Aisha yalungi wakaalaala kimukwasa bubi naga nyingidde ntya mu bulungi obwo nembutaganya abigula ki abigudde nnyo omumpitire akabina ne kase agenda okujjako engalo ng'ebbina likuweddeko nagatu wow that's what I was talking about yes kati omunazi ayinza okujja mu bulamu bwo ate n'asooka abubikkako kubanga they pretend abeera mulungi nnyo wano sugar coated naye nga munda butwa n'agamba gwe wendi kutuuse wange lw'olimanya nakubira essimu n'omuvuma n'ogamba ati naga nti nja kudda baba patient kyobola babafumbira tebabamanyi ne batuke ne bagamba nange buli kye nasangayo omusajja yannimba he was intentionally willing to destroy your life gye bali abo batyo ate bali about 40% era abakyala bonna abali eyo abakaabira mu bufumbo they married narcissists oba they got married to narcissists oba abasajja abali eyo nogamba omukazi muwadde kyonna naye omukazi n'akuvuma okuva ku makya nga ye yakufumbira not because akwagala yagamba njagala kusajja ekinyankole nkoze ntya anyi byantama bebigenda okufuga njagala ekinaasasula efuga bbi omusajja najja bambi omusajja nga mulungi naye akakazi ne kagamba nti nze ku munyankole ng'akaaba ku siva n'oyingira obulamu bwa munno n'obutta bweoba owulira nga omusajja akoze ekintu kitono nnyo n'agenda ku mulimu gwe n'agamba oyo kalema wange mwenzi nnyo tagula mmere omuntu ng'omwagala nga ddala omuwa ekitiibwa waliwo obulamu bw'otayingiramu like his area of work like her area of work naye omunazi ajja avuga emmotoka tetuli wano agipaakinge wali nga gwe bossi wange ateekemu amataala
ate full lights sawa 3 ngabala ki atta kino takubye takusunye naye akukolako akafujja akawulira nga olinaga nti oyo nobba walabika alinze gwe ate his presence is always felt in a bad way ate kawe embeera mutegeera so nga ate bw'owanimpeereza message nogamba hey babe ndi wano mpakinze wano bw'oba ofuluma onsange wano ajja kuvuga oba ajja atuule wali atandika okwogerera ku ssimu eno munange tu anti oyo mukyala wange like waliwo omuntu ajja to slow down your process era mwena abafumbirwa mumanye intentions z'abantu bano nurses tali too good tali real waliwo abantu abafumbirwa obulimba bw'abanazi akufumitako akantu bwe kati omusaayi ne gujja mpola nakato tekawo pamba negugwamu mpola amanyi gakuggwemu mpola aguleko enze nnyumirwa nnyo ng'omusaayi gwe gutonnya mambi olina omusaayi omukwafu takkuba like kati waliwo obufumbo nga buli bwe butyo ate abakyala abasinga oba abaami abasinga bali mu arrangements bwe zityo n'abanga omuwala eyamukuula baamuyitanga Aisha gwe yali ayagala Aisha n'amukola bubi n'ogwa mu gaapu za Aisha erinnya n'osanga nga what's your name? My name is Aisha. Wow, nga yanoonya dda bwali esasuza Aisha oli yagenda n'amubba n'abuuka n'agenda e Bulaaya n'aga ojja kuliira embuzi eyo kye yankola n'ayingira mu bulamu bwo n'akwagala mubeegendereza bw'aba ayingira mu bulamu bwo talina nno buli kimu ye muntu gw'osobola okutwala ku nnyimba 10 mu wiiki emu ejjajja yafudde it's okay babe oyo muntu okay mwegendereze aba alina ensonga ze munda omusajja yenna ayimira n'agaana naye gwe oziika buli lunaku kiki ekitta abeewamu oyo ye musajja kubanga amanyi bw'anaakuwasa alina okukugayidinga tiridde buli kimu tebakikola omunazi akuvuga n'akulumba mwanjenwa n'abeera mu mmotoka ye tazina tamanyi n'agamba it's okay babe nze nja kukulindanga yeye amazina obuzina n'apaakinga n'amenya omutto n'osabula endogo munnange eggaayo njagala nze oli gwolaba kyenkoba naye kyakoba akulinda teri musajja atwala mukazi we mu ndongo Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday oyo munazi omusajja yenna alinaga nti tekijja kukola endongo gikuba ku Saturday ate paka ssaawa 6 tuddaka kuba enkya alina okusaba oba alina okukola naye omunazi tafiirwa agamba nja kusumagira mu kyaki abangambega kati n'amala okufuna bwati n'otuuka nogaa naye endongo tokikola endongo wano tejja kukola yakuleka n'okyakala naye luli wantwalanga nti ebirala ku ground biralamu they change like this kyobalaba amaziga gabeera omwo n'akucunya n'akutula enviiri olaba kenena nga tebakkuba olaba muntu waggwawo n'ogamba Aisha ng'oggwawo omukwana omusajja akkuba akola kibingi because tosobola ku-explaininga ngeri munazi gyakuyisaamu kwe kucunya ekyo psychologically yes oli akuyingira mu bwongo n'akutuga kakati mu kukutuga okwo mulabira amaziga nga bali no mu biyumba ebinene bwe biti naye ng'omunazi afuusemo fetu abo mukazi avaayo munnange yali omunene nasokka ne bagamba omusajja oyo walunnyo buli mukazi gwaba naye akenena kyekibogeza ekyo maama mwami Kalema weewalanga nnyo omuntu atawanya mental health yo kuba teweebaka ne bw'olya tokkuta ne bwe weesiiga ebizigo ne bw'oseka obanga ati atadde ebigumba ebweru like the smile is not coming from down there kati obufumbo obwo abakyala n'abaami olina okumanya why am I choosing this person tuddayo eri gye twatandikira lwaki olonda omuntu afaanana bw'atyo first of all omuntu beera ng'omwagala bwe muwuliramu enkenyera yonna nga nja kuyiga omwagala naye if there is a naye ne bweba ntono bweti manya eyo naye yegenda okublowinga your mind noga singa neewuliriza kati wuliriza engeri gy'owulira ng'omuntu oyo tannaba kugamba byonna ekyokubiri mugende munoonye ssente abakazi mwami Kalema nze ndifiira ku mukazi okukola abeeremu n'ettooke nze mmanyi lwaki kubanga mu ofiisi ewange emisango gyonna gye ndiiringa nagyo mulimu omu nga talina omulala ng'alina atalina ng'anyonyonta alina ng'adduka okweyongerayo n'ebibye kati emitawaana kugoba muntu kugoba tegwogoba tomukwata yes ebintu ebisinga bijjawo kubanga ffe naddala abakyala kuba abakyala be basinga okusafaringa domestic violence n'abasajja mwebali omukazi n'akutawanya naye bo balina options nyingi batukuba anti ajja kukuba akayikamu akutuula akayiza okusuna
towasanga mukazi gotayinza abasajja ako kamwe olaba omukazi akulimu bana oba omwagaddeko ki kubanga mwe mulaba n'amaaso nga bwayagala naggwano gwe Goliyasi mu Bayibuli akunyumira nnyo bagamba yali naggwano nga muwanvu nnyo obugulumivu kakati gwe okuleeta Goliyasi nga gwe oli Dawudi oli Dawudi yaliko ekisa kya Katonda era Katonda yennyini yeyeekubira Goliyasi nawe oyinza okuba okirina anti kati bwe mba nkirina onkebezza maaso ki kyova olaba ate bw'ojja nonga nti ate antuddeko kugamba munne gwe weegulira olunaakutta kubanga abasajja abakyala ekyamazima tujooga omukyala nga alinamu ku bode ate bwakusukumamu bwati nawulira nga akusobola ajja kukuba omusajja ono akomeoleetya kati musajja gwe yo influence and power olina okumanya waliwo akasajja nga kati naye ssebo nga tokamalaawo kalinamu nnyabo nga kayinza okukuba eriiso limu nokkakkana gwe Goliyasi omukazi n'ogamba bwankwata kanzise naye waliwo omusajja ne waba munene nga kipapula nga akakazi kampi bwe kati kalinnya ku mmeeza ne kamukuba kati ebintu bya marriage you people bw'owulira kikulu nnyo gwe awasa oyo abakazi beramu n'ettooke obwavu okyegeza bukuba nnyo obwavu kyekisinga okuleeta domestic violence mu nsi bubaleetera okwagala mutagala anti yaliwo ne tufumbirwayo kubanga tetulina kyakkola naawe olaba nali siina mulimu kati n'ofumbirwa project egenda kwagala gw'ogenda gyagala buli muntu ali ku mulimu ayagala kunnyuka banange kati wangu etuddeeka kati ate gwe wafumbirwa mulimu kati ate oyagala okuddeeka ate nga ne ssente ozaagala ensonga yakuna ensonga yokutaano abantu munnange tebawuliriza okuwuliriza omuntu ayinza okugana naye Aisha gwotwala omumanyi advise abantu bano bwe twagala babadde mu nsi they are not aliens nti batonye butonyi babadde mu nsi kola due diligence ng'agula ettaka ng'agenda okugunoonya ekintu eky'omuwendo suula enkessi beera mbega kuba obwo bulamu bwo the moment you marry wrong financial ogenda kukola wrong decisions mentally ogenda kubeera mulwadde emotionally ogenda kubeera ng'owulira bubi because you made a wrong choice kati buli lwoba ng'ogenda kwagala omuntu teekamu ebiseera genda emabega vuga amafuta g'omusajja gw'ogenda eyo omuwala bw'oba omukwana afiiriddwa genda olabe bakaaba batya birimu enjawulo oli waliwo abafiira nabagamba maama bw'afa mbeerayo emyezi ena ze maama wange nga ekalica yaabwe bwekyo n'obasanga nga nejjajja yajja kuziika ate omufiina abasanga wano ate ono nti anti yali yajja kuziika oli omanyi ffe emyezi ena gye tukaabira nogamba nti ebafa basatu mu mwaka mulamba kati olina okumanya ewaabwe seetaapu eri etya go from afar obuuze kuba okukyala abange bano nti abo tebalidde bantu woowe oyo famire balya era tuli ku bukeeke buva wano n'abaabwe babalya naye gwe osemererwa busemererwa n'oyingira mu bufumbo kuba ekiwala kiboniire kiryawo kibigula ebigulu biri biti n'ogamba kino kwesiva bajja kulya naawe omuwala oyo omusajjawo munange akuba ekikalu yena n'abanga hanga omulaba alina akakende awunya bulungi kalema awunya omutulako naye nga kalema ewaabwe kitaawe takubye bakazi woowe nnyina yabba emmere ku kyalo kwegamba naawe omusajja naawe omukazi ewa kalema kwana olaba alimu potential ola otandise okumwagala ogamba kalema ono jjumuuko kasita otandika jjumuuko tandika okugetinga interested kuwa gyava omanyi kuba omuntu omumanya nnyo gyava olw'ensonga teri censorship teri amanyi ono ambuuza lwaki nsooka munaaleka muganda omanyi taata bwazaala okufa kitaabwe nga yazaala baana oba naawe oli mwana we nga munangeeze ajja kuwa ensonga bw'ogenda mu lumbereka kaabo oyo gw'okaabira tolina bw'omuyita gwe akajanja akakuli girlfriend yafiiriddwa osanga omukosebo ng'asaasaana n'agamba munnaye tulumiddwa nnyo nze n'oweewange n'omugamba mukwano olimba kuba oba olimba bw'ogenda ku kyalo genda eri gye baziika batya nti anti ffe tuziika kiro lwaki ekiro takugamba wayingirayo dda wazaalayo n'obusezi obulala nina gwendabaawo ku tiktok mbaoli azaala musezi bweba tebazannya akatemba simanyi omusezi agamba mpa omwana maama w'omwana agamugenda okulya omwana wange kati abo bakola due
intelligence tebebuuza genda kukyala mpozi ozaalibwawa taata wo bamuyitaani jajjawo yali ani abantu mubabuuze don't fear to ask important questions kubanga at the end of the day marriage egenda kuba kubasama bw'otuuka gye bamuzaala tandikira eri ku siteegi bannange ŋŋendako ewa mulangira kale maki ono omwama obuli aba kalema muyinza n'ogusobola era nti oleeta ab'emmotoka naye nno ggwe awasaawo yaafa aba boda bakubuulira olwo otandise due diligence yes nga bw'onoonyeza kutakana naye kyamaani ddala yoono ne bamala okugamba munange yoono oba mutuuziza mu kanzu olubuto walutaddemu n'ebipapula tiriko nkayana oba otuuka ku kkubo nodda eyagenze emmotoka ddira ku booda ng'okyusiza n'engoye obagambiriza abadde takaki waliwo n'abaakava wano naye eri ettaka lijja kubassa ne gundi yakafa omanyi naye bamutemera okwo omanya nti don't listen to just one voice bw'oba ogenda kufumbirwa oyo omukazi oyo omusajja be baana bo omulabamu abaana buli lwozaala musajja ne bw'aba musezi mujja kulya abafu wakiri muliyira ku sowaani ezaali abafu lwaki because you didn't do due diligence kati obutabanguka obwo mukole due diligence omanye lwaki nfumbirwa ono be intentionally involved at knowing who is this man baganda be bebaani owulira muganda we yavuga baba Aisha bwakuba mwena manyano yatuweerera muyiteewo ono bwayogera kubanga oyo mukazi no samusiima ne baba musiime si mubi kwegaba kuwolereza buwolereza olinga kyamaguzi manya nti akamanyiro kali mu family eyo because if I'm to be your wife nze naawe tuli omu ne maama wo musinga obuyinza ate temumpakanya mama nze ndaba byatalaba kituufu nze nkola byatalikola kituufu naye mpulira kwa bawoza muze mama wange era nava muye anti nodda munze ekyo tulina okukitegeera mukyala wo is financially you is emotionally you is mentally you is physically you bw'otambula bw'ofaanana is a reflection of where you come from. Ensonga yakutaana eyo lwaki wafumbirwa oyo lwaki wawasa oyo ensonga erala eriwa esula ba sister ne ba brother ensonga endala nno yali baddenga ennafu kwe kubeera nti weekolera omwami oba omukyala otya bwe tuba tuzaalibwa ne tukula buli muntu aba ne dream man nange mwina dream man oyo wow omusajja ebirooto byo yaliwa abatya omukolo otya tewakola ku literature oyogeya mu ngero no to be or not to be that is the question just kale omuntu yenna kati nze omwami omuwanvu omuwanvu mu dream yange jju ng'alinamu ku bodebode si nnene nnyo si jju kale kwegamba ebirala ndeka naawe tontabulira maka nga muwanvuwa kati munnange omuntu aba ne dream man omuntu abeera ne dream man oyo omusajja w'ebirooto byo nkugambye nga ne bw'omulaba bulabi ayinza okuba nno ng'ali mu America tolituukayo omanyi abaafumbirwa Thierry Henry yakuba empeta abaana nga tomulabangako tebamumanyi tebamulabangako Ferguson jjajjaffe abamufumbirwa bamanyi bangi nnyo nebaga nti omusajja oyo mwetaaga ne Yesu yeepankira ku Yesu Yesu ffenna mwami waffe bannange temutujja ku Yesu kakati omuntu yeekolera omwami we oba omukyala we mu birooto mu mutwe gwe n'azimba ekifaananyi ky'omuntu oyo wayagala kati buli ajja si yeye kale abadde yeye naye ebirevu byolye bibulako katonotono kale abadde yeye naye kale oli yalina eddoboozi nga liri deep nga bw'aba yogera mu ddoboozi eriri deep toli hello liri nawulira lyali deep kati olwomoto bwasibwa abasajja ab'obuvunanyizibwa kuba yeekolera ekibumbe kye awuliza nnyo country music anti ali amaloboozi akoze kowa kowa kati n'amaliriza ng'amuguddeko kuba gye bali n'agwa ku mwana mulenzi aba ava mu gym n'agamba kyonna kye kitwala yono nina kufuna ono bwenaba mu magaziini omwana n'atandika kutunda bintu anti omuvubuka ssente bw'azitwala ebyo biri nnyo mu bakazi abasajja akola akakyala ke ne kaba mu mutwe
era mu abakyala abakyala enviiri ng'abami temubagambye muli babi mwami musabe bw'aba yakuwasa nti nsaba kusala ku nviiri zo zibasaba mwami anti ebyange bifuuka oli yakuwasa lwa nviiri za ggoowa n'agamba Aisha wakutetenkanya naye Aisha bannanga amagulu ago ngatadde mu insurance n'otandika ogabattukana magulu g'oli n'ogateekako ebikomo n'agamba amagulu ge gadde gamweyimiridde n'atandika okukuba lwa bulagajjavu kati bw'omanya faayo okumanya onanjagalako ki ekyo kyakwagalako kiteeke ku mmeeza naye ate kyobikka oli yakwagalako bbina oyambadde ebyo ebigoye bya ddira ebyo ebinene nnyo ebibafaananya ng'abasosodooti teekamu akagoye oli abeere nga buli ssaawa ali ku muzuuli feesi yakutetenkanya kyusa bbina bw'oba oyogera naye bbina lireiti limutege wano omanye nti kyekyo wemukwatira amaaso gali wali amaaso togaganya kutunula watayagala bwe liba bbeere mu maaso oti buli ddaki bbina lireke lisitule kwata mwogambe nti oba ndabise ntya bita butya olifitinga nkondo situla kiriveji situla kati omuntu ono enyabo faayo okumanya kyoyagala ku muntu kiki tebijja kukutama tebajja kukuba mujja kwetegeera naye ebyo byokugenda nti ali wajje nze nekoledde omusajja wange na ajja kubba ajja kukuba mujja mubeerako layini 10 kubanga nga bw'omuloota n'oli bw'amuloota kati obutabanguko obwo kyovula tulina wano gwe batomera yantomedde naye mwagala nyabula yamenya amagulu naye njagala omwana oyo kati ebyo oli yezimbira ogufaananyi gwe n'agamba njagala ekiwala ekyebbina nga kirina ebiiso kiti maama n'akituukako naye kinaatera omusuula awabi yakola vidiyo omwana oyo n'agamba ya antomera naye mwagala Imagine how risky someone can get because of what they want. Kati marrying wrong is going to take you Montana. Naye nga atoli musanyufu. Kubanga bonga nti yantomedde naye mwagala okufa. Nze mba sikitegeera. Bajja kutunga oseka. But because I know nti omuntu bambi alookingira ku kino nagamba ono bwankyawa teri kirala. Nzoba nkuba kala nkuba naye tankuba mbobi. Lwali kukuba n'akugjamu akataago. Eyo nayo nsobi okulookinga ku muntu. Yes. If you look mukubye birayiro nedda okufa kulitwawukanya anti okufa kutwawukanyiza nayo nakunyanguyiza tebagamba nti bwakwa ayanguya munne yayawukana kati no bwadde mabega nakutomera ng'akulabi naddamu n'akwongera olaba nti ate birayiro mwakuba birala twagamba nti omuntu bw'omala omufumbirwa oba mufuusa omuntu ki muntu mubiri guno naye mulimu muli omuntu omulala omwoyo oli omwoyo alaba ki guno mubiri guyinza okuba gunyumirwa ebbina lino nga litekena naye omwoyo mwenyifu agamba naye nedda bannange n'amala okukuba n'akutungulamu amaaso onomuga nti ate mumunkimire yananzijanja yamanyi bwe yankubye ototwekera kyakusalawo abaami n'abakyala omukyala ng'omwagala n'omwami ng'omwagala mwagaze wano vaawo kuba wano we watukolera ebizibu. So there's nothing like a dream man or a dream wife? Dream man bamukola. Oli gwe twakola. Gwe omwekoledde. Gwe mwennyini kwa gwe oli mu kirooto. N'okifuna nga tekiwedde. Wali oteke ekiweto nga tekiwedde. N'oddamu n'okigattako. N'oba naye awombadde ndooza n'atera okulya chips. Nawo n'oziteekawo. Kati n'oli ekirooto kyo kye waloota ne kitaggwa. Kimalirize. Okay. Kimalirize. Eri making a man. We are making the dream man. Okay, gwe tukola alina okubeerawo n'oweebirooto taliiwo oweebirooto taliiwo gwe tukola wuuno tutegedde nti Kalema tayagala kugolola kwata paasi giteekeko n'olukoba ogolola akakendo kasale enkoko you're making your dream man gweoyagala musajja anyumye Kalema tayagala kunaaba otuzi tubugumye ate mulindeko ng'anaaba oba mukuuteko mwagazisa ekintu okunaaba ajja kumayiza agambe lero tetunaabe maama ng'akujjukiza kubanga otaddemu ebirungo you're making the man naye bano bemusanga bawedde awunya bulungi anaaba nnyo alina ssente ani yabakola bajja bakuba waliwo eyabakola waliwo eyamukola oba ye nga pimpu alya ku mubiri gwe nga yeteekamu nga yeekola banaga nti bajja kusasula owaki nga ayeeryako yatyo kati omusanga ye nga abantu bamuwa ssente ne bamutwalamu
Yes. Yekolako n'agirawo. Omusajja aba n'akasanirizo k'ebirevu ati. Buli kaseera. Bw'ayisaako mu mutwe. Na perfume buli dakiika engatto mugiyiseeko ogenda mukola ki oyo? Oyo yeekoze. Ekitegeeza tolina ky'ogenda mugamba. Alina bulinzi. Alinda bamukubira. Amutwala. Nti jangu. Kati gozzo mufumbirwa. Buli kyoyagala otteeta kutebagamba ekyo nakimaze. Munange nanaabye ku makya omanyinze kasita 11. Kati akulemesa okukola. Nomugamba ne breakfast asirya bisiike. Njagala lettuce. Bevegezi. Yeah. Just njabifuna on my way. Akulemesa omukola. Ekitegeeza you're not doing anything there. Weefunira omuntu wo kasita obanga omwagala ogenda mukola agenda kukola mutambulire wamu we muti. Ladies and gentlemen, bakubuza ekibuzo kyakibuuza nati tubadde tubuuza ekibuzo kyekiri tugaa ti nno oyo gwe wafumbirwa ddala gw'oyagala oba nedda nga tumweza program kagambo ki of course waliwo bannaffe abaaluguwamu edda nga bo already gwe yafumbirwa byetwogeddeko byonna ensonga ezo tumwogeddeko kati alina kola ati adduke mufu bwasobola adduke taddukayo you can change. Omwami oyo bwaba mwami yakukuba oba yamekinza obufumbo okuba nga tebuli bulungi wedda wali bwaba mukyala yakukola obubi naawe edda wano kati njogera nammwe mudde eyo alina okwenenya yenenye mutandike olwaleero okusonyiwagana kuba ekinkubya kwe kuŋŋamba ekintu nga nkiddamu buli lunaku nongamba Aisha nsaagala njagala okumpa emmere ng'ofukamiddeko Nunga sifukamirira bensinga kutegeera. Olira answer. Yes. Nakigumiikiriza bagamba andabamu ng'omusiru. Nja kumulagako nno kati. Aisha emmere yo sijja girya bw'otaafukamira oba togirya lekayo. Olira nze. Nako wanefuga bbi. Aisha nagamba ekyo kireke. Kye sisobola sijja kikola. Kalema ntunula mu maaso okitegeere nti Aisha sifukamira. Kati ogwokuna lwe lujja okuba oluyi enduulu okubugumya amazzi okweyokya paasi tebalwana out of the blue wabaawo omukululo gw'okugamba ng'oli agaana bajja babizimba n'omugamu nange nakuwasa kisenge nga kisirise siri mu mbeera tukuweemu ennaku mmeka tekyetaagisa nnaku nze n'omwaka mbeerawo ebbina bw'aliyisa ati bwe yeeyisa ati n'omugamba nange nno ngenda okuloopa ewammwe nze nkyaloopa nze nkubwankuba mpozi ne bana abapoliisi abanoonya Bobi Wine nze sikonwako kati nakuteerawo embeera nakutriggeringa mumalirize empi zizuukukire tuba tuwebase eno nga bayombye ddi baba bazze bafuna obutakkaanya embooka eno ffenna gye tulaba tulowooza yatandise ku olwo kyovula nze bajja ewange mbagamba leeta n'oli naye mwagala ankubira bwera akubira kiti wali teri ava mu bbanga olimba nakamatte nakubira obwereere. Ladies and gentlemen, mutegedde bulungi nnyo kati ndowooza answers zonna tuzifunye okuva eri advisor ffe kansala mu mbeera zonna bwe zityo tubaagala nnyo era tukyabaagala era tujja kubaagala bw'oba watomera ke kaseera mwetonde omwe temusobole kwetonda mumunoonyeeko ajja batuuza azzeewo ebyo byonna ebyasoba tubasibudde embeere bulungi mweraba.